Bigenda maaso ekisookera ddala tubinenyeza President Museveni. Newankubadde it is what it is, kiringa bwe kiri, naye tebisanyusa kubanga bijja tuleetera ebizibu ng'eggwanga. Omanyi weegenderezanga nnyo okweza ekintu ky'okola ng'okikoze wekka naye ng'ate bwe results ezivaamu za affectinga bonna. Ontegeere kubanga gweoyinza okukola ekintu nga kikyo naye ate nekyaffectinga ffenna in one way or the other. Ate bwe njogera bwekyo soogera ku General Muhoozi as a person, but I talk about General Muhoozi maybe in the position first of all, and also the people of that caliber, abantu abali ku level eyo eya General Muhoozi. Kubanga nakugamba nti buli lwolaba abantu babiri nga balwanagana nga bamaanyi ate obusubi bwe bukola ki? Bwe bukutuka. Kakati ye Lukwago ali munda era amanyi n'ensonga lwaki ali muki munda. Ebyo ye Lukwago abimanyi ne General Muhoozi abimanyi, naye kati ensobi weeri General Muhoozi gwe kulowooza nti ffenna tumanyi. Oluusi n'abiteeka ne ku Twitter n'abipostinga n'abyogerako mu ngeri ey'olusaagosaago. Kati omuntu ali mu kyalo eri awulira nti bamukutte bamutaddewa mu basement, kati ayiga luzungu kuba bino biri public. Kati kitegeeza nti ebyo bigenda bireetawo embeera mu bantu abangi. Bwe mubeera babiri bwe muti musobola okulwana all you want. Tubabuuzaako yonna gye musinziira, yonna gy'osinziira okutulaba, tukwebaza nti webale okuba nti oteekako omukutu n'ogoberera ensonga zonna bwe zitambula. Nze ndi musanyufu okubeera wano omulundi omulala. Mbadde mulwadde naye kati nteredde omukono tegusobola kukola bwe guti naye wano wansi tewali kyesitakosobola kukola. Kakati awo ndi musanyufu. Omusajja omuganda ndi bulungi. Akandooya tegusobola kandooya n'olwekyo abategeka okutwala abantu mu bondooya tontwala n'onkola bwoti. Ate kye baba baagala olumwe baba baagala kuluma. Bw'olumwa bwe liisanyu lyawe, bw'otalumwa kibanyiiza kibayisa bubi. Gwe tewalabye ka vidiyo tebaakomezaawo nga abasajja ba President Museveni bakutte omujaasi wa Titokero Lutwa ali kabangali bamubembye bamugamba cheka otocheka. Musajja watu bwasinika amannyo naye asinika kigendo miggo gimu. Kiseera kizibu nnyo naye nga tubabuuzaako neesimye nnyo okubeerawo. Mukama waffe yeebazibwa atukuumye, nammwe mwena gye muli tubasaabira ate tubeebaza. Awe tuli bwetyo bwentandise ne muganda wange Obote abadde atuuzeeko naye Mukama atusobozesezza n'akomawo. Obote, okusinziira ku byolaba ebigenda mu maaso, Ssaalongo Erias Lukwago baamukutte, PFF olwaliro ekoze press conference ebadde y'amaanyi nnyo ne bavumirira ekikolwa ekyo. President Museveni lwaki asirise ng'alaba eggwanga liddayo ku mirembe gy'abamusibira mu ggwa, era nga n'abamu mu ggwanga lino batuusiddwako, famire zaabwe zituusiddwako ebizibu, bangi ne bafiirwa n'obulamu bwabwe. Kyokka ate nga kye kyamutwala mu nsiko, ekiwamba abantu kyamutwala mu nsiko, ekibba bululu ne kimutwala mu nsiko, naye ku byonna ebyamutwala mu nsiko byonna birabika ng'ebikomyewo. Ekikulu kya byonna era kya nnaku naye bwe kityo bwe kiri. Omuzungu agamba it is what it is. Omukulembeze yenna bw'alwa mu buyinza ebyo bisuubira. Ekimu ku nsonga lwaki biri bwe bityo, President Museveni aluddewo. Kati abantu bangi bamumanyiira n'omumanyiira kubanga bamumanyi nnyo. Bamanyi n'ekiseera we yeebakira, bamanyi n'ekiseera waba tabiriiko, bamanyi n'ekiseera wabeera omusanyufu, bamanyi n'okumupulintingira amawulire. Ontegedde bamanyi n'okumupulintingira amawulire n'asoma akatabo kalala nga gwogamba kemulabe ne ka New Vision kano. I'm just saying kemulabe ka New Vision kano kasome byensomye nga gwosoma birala naye asoma birala. Kakati tulina ekizibu ky'abantu abafunye amaanyi. Ate leka nkugambe jjajja wange ekyamujja ku bukulembeze ekyayanguya jjajja wange
oba ekyaleeta n'abantu ebizibu byonna byabaawo n'okutuuka okumuwaŋŋangusa okumukunkumula omukono mu kibya. Ekimu ku byo kyali kuba nti abantu baali bafunye amaanyi. Pulezidenti yali yakuŋŋaanya amaanyi n'agateeka mu central n'abeera ne central executive. Nze gyagiyita central executive nga amaanyi gali mu ye nga asobola n'okubeera eri gyali naga nti oyo simwagala waawo n'ovaawo ne bateekawo ye gwayagala. Kati tutuse mu kiseera nga abantu abamu nze nina okukkiriza nti kabineeti eyo lumu ejjiramu abantu abatali babe nga pulezidenti abalinaako control nga waliwo abaleese nga waliwo that invisible hand. You must appreciate the age. President Museveni takyali muto nga bwe yalaira. Amaanyi gakendedde. Era takyali kalabalaba nga bwe yali luli. Luli yayimiriranga naga wait a minute. Nindabye omukazi ayeetiseeku naye ng'alinganga mudde mabega. Ekyo takyasobola kukikola. Kuba takyasobola kutuula mu ntebe endowooza kati ssaawa ziwera bbiri nga tasumagidde. Ati nkubuulidde kati waliwo ebintu ebimu akokwezi. Mwe mwagala nnyo okunyumya embuuzi esanyusa abantu. Nitugamba abantu amazima. Tugamba nti ago mazima gennyini g'oleeta. President Museveni takyasobola kati kuwangaala nga bwe yabeeranga luli. Kawabe mu ki? Kakibe mu mbeera ki? Takyasobola kuba n'amaanyi ge yalina luli. Omwoyo gwagala n'omubiri munafu. Mwebale nnyo. Waliwo otuukira ng'omwoyo gwe gwagala nnyo ekintu naye ng'omubiri munafu kati gwe kwezi wano ku myaka gyo. Nasambanga akapiira. Oyagala nnyo bwe nkatunulira bwe nti omwoyo. Obeera muli okasambira mu mutima. Mumanyi okulaba omupiira mmwe kati myaka gyammwe olaba omupiira okola uti. Ate kati nga yaguzannyako. Gwe yaguzannyako. Owulira ng'ofwa. Era wabaawo kano kazzukuluko nga katudde awo oyinza okakuba tteke. N'okasala tteke. Kakati mu nkola efaanana bweti ne President Museveni bw'ali nti ayagala naye omubiri munafu. Omutima gwagala omubiri munafu. Ebimu kuba President Museveni bino si byayagala kubanga singa bye yali ayagala yandibadde atandikawo bikola. Ayinza okuba nga abyagala omuntu bw'okadde obeerako by'oyagala. Anti kyekugamba nga bikusanyusa yandibadde abikola luli naye kakati babimwagazisa. Oba ntegeerekeka. Ojjukira omuntu asobola okwagazisa ekintu nga tokyagala. Omusajja yali ayagala okulaba pulezidenti. Omusajja oyo security ya pulezidenti negenda emukuba engwala. Oba omujjukira pulezidenti n'amwenya n'aseka ng'alaba enkuba gye bakubye engwala yamulembe nnyo. Kati ate yabakitula mu ngeri ndala abakitula mu anga eri endala ey'obusiika naga abaana bano bayiga tteke nga bwe nali njagala naye ebyembi bisekerwa naye ebigenda mu maaso ekisookera ddala tubinenyeza President Museveni. Newankubadde it is what it is. Kiringa bwe kiri naye tebisanyusa kubanga bijja tuleetera ebizibu ng'eggwanga. Omanyi wegenderezanga nnyo okweza ekintu ky'okola ng'okikoze wekka naye ng'ate bwe results ezivaamu zaafekitinga bonna. Ontegeera kubanga gweoyinza okukola ekintu nga kikyo naye ate nekyaffekitinga ffenna in one way or the other. Ate bwe njogera bwetyo soogera ku General Muhoozi as a person but I talk about General Muhoozi maybe in the position first of all and also the people of that caliber. Abantu abali ku level eyo eya General Muhoozi kubanga nakugamba nti buli lwolaba abantu babiri nga balwanagana nga b'amaanyi ate obusubi bwe bukola ki? Bwe bukutuka. Kakati ye Lukwago ali munda era amanyi n'ensonga lwaki ali muki munda naye mama mukwano gw'oli ow'omu katale atunda ennyaanya takimanyi lwaki Lukwago ali kyokka te Lukwago ye amanyi lwaki ali muki munda era amanyi bulungi nnyo lwaki Muhoozi teyaze n'akwata kwezi naye n'akwata ani Lukwago. Ebyo yo Lukwago abimanyi ne General Muhoozi abimanyi naye kati ensobi weeri General Muhoozi gwe kulowooza nti ffenna tumanyi. Oluusi n'abiteeka ne ku Twitter n'abipostinga n'abyogerako mu ngeri ey'olusaagosaago kati
omuntu ali mu kyalo eri awulira nti bamukutte bamutaddewa mu basement kati ayiga luzungu kwa bino biri public kituufu okyegedde kati muyigiriza ku luzungu kati ayiga oluswayiri kati watuuse amanyi kye bayita okyegedde bulungi nnyo akati kitegeeza nti ebyo bigenda ku bireetawo embeera mu bantu abangi kubanga bwe mubeera babiri bwe muti musobola okulwana all you want naye kyabulabe nnyo ekintu ekyaffecting abantu abalala kuba kati abantu bo balina arguments ndala bannange tekisoboka oba mukutte lwakino oba mukutte lwakiri oba mukutte lwakiri oba kakati bikiwe biti kati ebyo byonna kubanga nze sifaayo ku bantu ng'abo be bamanyi nange nina ebiki ebizibu ebyange nakugamba bange okwezi nesisabira bantu wesabira wekka nange nsooka kwesabira waliwo abantu besasabira kati kwezi nsobola okusabira ndeka zesabire ku lukwago lwaki omusabira nga musabirakoki simuna uganda sisabira bannayuganda bonna nsabirako bensobodde esaala yange nye naabuule bwentyo eno noonya sente eno ate nsabire n'abali kubanga ye abaamala okutula akagulwa kaabwe akoze ebintu bye byonna sibibeeramu kubanga naye lwaseketerera muhoozi nange sibaayo ate olina okutegeera bw'oba olwanagala n'omuntu olina okutegeera ye alinaki waliwo edda nalina omanyi edda lwe nali kyali muto nalina lugogo walina lugogo nalina ewantu gye nalina tegeka nga abaana balwanirayo naye nga nze mbasudiya kati ozikasawula avumona akuvumira ogenda muleka agende nga tomu tukkirire lugogo kakati bw'osudiyo yasobola oyo tasobola te akusobola agambye akusobola te tukkirire lugogo kakati nona abadde tayagala nga mukkirira nga mukkirire lugogo olugogo galwawo ddi lugogo galwawo lunaku lwe banetegekera ne bankuba bonna bankuba ne bandeka erugogo bankuba ne bandeka erugogo yali mob justice bankuba ne bandeka erugogo n'omuggalawo lwendakoma okumutegeka naye nze nali ntegekera ddala ebikonde ku ssomero era n'abamu abalwana abamu bajja abalina bankuba omu ku bankuba dokita wange kati babira sebwogerere sebwogerere yankuba nezimba abatabazitaati kakati oyo yasinga okunyonolera lugogo yange alena gye nali ntegekera alena no yali gayukiyuki akayukiyuki kakakubira kasa kati yabe kati naye nga paaki zibeera eyo wagambye kundi omukuba mukube kati ate wajjekwata kintu kyonna mukube kati wabangawo ziri zibbaata mwembi zonna zitegekanga girasi egenda mu maaso kubanga sisagala mu bantu bagenda kuwaaba eri mu kirasi ne mujeno bwe tuyingira buleeke tetuddayo mu kirasi akadebe kakoona ffe tuyingira lugogo eŋŋumi n'enyoka naye lwe bagiggala bankuba era koberetegera ti enkwezi eziri mu nsi banneetegekera nebaka kati leero kalungi tulina omumukuba kati ye anti ye atutegeka era nze nga siira gwe kuba nze kasi olwanagana nono ti agambye akukuba bwakuba tasobola jukira teri ayagala kukkiriza nti tebamukuba tewali akkiriza nti bankuba teri kati bwewoganiramu tebankuba oba oyingidde lugogo tukkirire lugogo nga tukkirire nga zaaka singa bagamba nti tankuba naye tetukkirira tewali yagaananga jukiranga omu kuba oyakkirizanga kakati gwe nga tukuyeeyereza paka lwoyingira nalina mukwano gwaye babita Sebaggala nga Sebaggala yalinga vaisi wange nga fenna nga tuli bannafuba nnyama yalwo naye nga fe tutegeka entalo mumusala akakolose buuka wano temulwanira wano tukkirire lugogo era tewaliwo yalwanirako mu kirasi lugogo okoze ebyekisibo bikolera wano naye lugogo gye biggwera
akyegeza kugamba nti buli lwokola ebintu buli lwobeera nga waliwo abantu babiri abanene abalwanagana tetufiirwa society waliwo kyetuyita society yaffe waliwo degradation kubeera nti society ekkakkana mu ntegeera okutandika okulaba omuntu nti kati afuse kati ali mu pampa naye ng'ali ku level ya efaanana bwetyo kitta emitima gy'abantu ate abantu baffe bazibu abantu banafu naye balina amaanyi kituufu. I don't want you to distance the fact that bano bennyini boolabawo be baleeta Museveni boyita abanafu abantu babi anti omuntu akulowoozesa ntakulaba naye nga kenga okukamala obumazi obulungi ennyo abantu bangi bakola ebintu abantu bangi bakulowoozesa nti tebamanyi kigenda mu maaso but they see you do not want to see their reactions fe tugezezaako okukakkanya abantu emitima nokubategeeza kati tetwandyagadde bantu babakkakkanya mitima oba bajja mu mitima nga bali waggulu ku level si kyetwagala kubanga kijja tuleetera obuzibu fe tuwagira gavumenti with all our hearts okyegedde kati oli ajja akugambe nti ate gavumenti ekutta omusajja neraba byemukola kubanga balukwaga osobola okubakwata kuba balina ebintu bingi byebakolaakola ebyekiyaye nabo bane batama naye ebyo byonna nga biwedde bw'obakwata bahandolingire eyo bahandolingirewa fe tetwagala kubikola ki kubimanya tobipostinga kubitulaga kuba wobiraba ababiraba bo tebamanyi politics 90% of the public temanyi nakumanya kigambo what is politics as a definition tebakitegeera tebamanyi nakumanya politics bwe bati bamuzanya ebyo tebabikola ki tebabimanyi kakati leka tuleme bamanyisa balowoozesa bulala ago ge maki ago ge mazima agataliko kuteesa agataliko argument agataliko kwekaza agataliko ki ebintu bitandika mpola teri kintu kitandika ne first world war bwe bakugamba ekyasparkinga first world war kyali kitono nnyo second world war same story batta girlfriend wa Australia girlfriend I think fiance duke ne fiance ne bakaba kiki bakoze batya okategedde bakaba kiki ochika okategedde akati firimu netandikira so teri lutalo lutono buli lutalo lusobola oba olunene bwoyinza okulowooza nti odiringa na kwezi kumbe n'oboota ali mabega wa kwezi naye alumbye naye najja kimunyiiziza okulumba kwezi ekikubiza America olwaleero is carelessness eyo America gyolaba yakubiddwa ani yagikubi Iran yakubya America ate kati America kyasobola kweyita superpower eyatokotaawo ate ze nkubuulidde okyegedde nze nanga abairani sira kyembagaza era nolutalo nali anti nkubuulidde anti kati kyafuusa ekigambo wuliriza eyinza okuba superpower gwe nga bw'okirabye oba gwe nga bw'okyabyuwinga naye kati waliwo ebintu bagikyekedde ti omuntu akukyekera alwogani bwe yali azanya resoli bwe yakubanga n'amenya amagumba era nabo bamukubanga yakakooyi naye kankubuulire bwe bakukyekera omulimu ne gundi ne ultimatum linagamba nti tosala wano era naawe n'otasalawo amafuta ne galinnya ebbeeyi akasajja kakwata ejjambiya ne keekiika mu kkubo ekyo kyenkugamba kati gwe bwobanga gwe kwezi naye ng'ennansana wali bakutenda akasajja nakakwata ejjambiya nakagamba nti toyita wano kwezi toyita wano noyita emanju bwoti era bwoba onyumya ogamba akasajja kufa olwaliro omufeeja kakati byebyo kasajja osanga kavudde mu mbeera totestinga nnyo baki bantu abaganda bagamba nti agoba musajja munne aleka mwezi n'amuzzi nti toteekawo nnyo maanyi gakugoba muntu ojja mugoba ogenda okutuuka
ngo embwa zimanyi embwa zina style zirunduze embwa erunduze ogimanyi nnyo erina style embwa njaye nnyo banna zekuli embwa nno kati zinaga kizulwa research embwa njaye nnyo byemu ku bisolo bisinga obuyaayi weteze embwa zetulunda ewaka etuuka bwemala nti ebeera ku mulyango awo nebeerawo nekenga ekigenda bwati maaso nemuggalawo olujinga ebawulira nemuddekako tv nebeerawo nemuggyako ettaala ng'ebawulira okyeke bwemala okukakasa nti dadi ayingidde kisenge nemami bagenze nti wana ate laiti bazijjeko balesegere ewabweru ng'eryoka edduka emisinde okuva kuno paka nansana egenze kwana ng'eryoka ekola ebyekisiru byayo byonna oyogedde kojja wange yanzisenseko twali mumotoka nga tugenda mu kyalo ne tusanga embwa ng'eri kumakya edduka misinde kojja nangamba nti eyo nno embwa eva mu bwenzi era bwedduka mukati eddaka bwedduka kati egenda oluso kati gye mukoma okulwawo gyokoma ogireetera ebizibu kati gwe mulwalwawo bino bye mulwalwa mu ddiiro saa paka saa musanvu munaana eba ekereye era ebeewulira bubi ebeerawo bwera mwebase bapata ngeyogesa kati 10 paka nansa jjukira ino nnoonya omukazi kati omukazi wawe emala omufuna nga bakola ebyabwe jjukira zirookinga nawe otwala obudde essaawa ddala nambala ezinuuno nga zo ziwera 11 kugwa mu ddene era bazitomera nnyo ku makya tolaba embwa emisana tebazitomera naye kumaliri kumakya emirambo eva mikola bya bisiru ate enkoowu kyokka erina olugendo kyokka erina osala ekkubo zitomera bandizisasire sitomera mbwa ne chansi yogiwonya sitomera mbwa anti kati challenge ezo gisanga kati waliwo olugye nasanga nga ekyamazima nafuba okulaba nga ngiwonya naye nga sisobola erabika oyo obwenze bukoledde eno kigo ng'erina osala ekyo oluguudo edde side yene kati ate jjukira eno kigo ate bw'osala ekkubo bwoti Northern Bypass Express Highway bw'osala bwoti olina kuddawa olina kudda eno nga Entebbe Road side yene kati ntuukawo ndeeta emmotoka ekibbali ekyo kiri wakati ndowooza yali emaze okubala nti buno obudde bunkutte nja kulabika bulala mu maaso g'abakulu kansalire wano okumpimpi bambiroza abaana bayo yabaleka yaleka omukyala nange oboto oli mulalu nga sirina saa 11 kumakyatu nsumuludde akabaata nkaleese bwe kakabwe kati ngeno gyaba ensala egenda ekoona eno ku kibbali yedda ekomawo kati eba ekomawo bweti nempulira eyo amasafu wansi mu mipiira neŋamba abaana b'omuntu abaana b'embwa beerese kale nno olina okumanya anga okwenzerukwago yalese abaana ate abalongo zino sitole no zenkunyumiza ziri very scientific oba onozira bulabirira ziri scientific nnyo kuba guno omukolo tegunnawona okuteeka kanankana tekinyuma okuteeka kandoya tekunyuma oyagala omala okukakkana okukwatamu kati mukiseera kyova ozireta mu ngeri eri very scientific njagala nkubuulira amazima omuntu ajja kuba akomawo okuva gyavudde mu mbirigoze aleeta emigozobano nno gyennyini ng'abantu bamulinze edde eno ontegedde ate bwe bekiyigula ennyana kiba mu kibeere ekibeere kivaawo n'osigala ng'olina okuyimirira ku bigambo byo taata n'agenda omutomeredde wali ng'alagawa kati osigadde wepeeno osigadde eno ku firimu taata bamutomedde kakati ng'olina okutunulira ensonga nga ggwe
kyokka ng'abantu bolina okwogera nabo wabasikira wabayigiriza basement wabayigiriza ennimi zonna tewaliro yatabanyi otegedde bayigiriza ennimi zonna bazoogera kumukumu ne ku ngufu bamuzannya ogenda kuteesa nabo otya omanyi ebyobufuzi mwami Kwezi ebyobufuzi byo birina omukisa nti temuli mu permanent enemy ontegedde kati olwekyo toteekawo mbeera eri permanent olwaleero bukya ku makya nga PLU yeetaaga omuntu ngaani nga Lukwago kubanga oyo Lukwago yatandika mu DP atali mu PFF ali mu PFF akalulu kalu yakawangulira mu NUP mu FDC FDC ne NUP yamuwa obululu era n'okwebaza teyeebaza FDC yeebaza NUP kati NUP kulo nereeta mu NRM bali mwezo kati byebyo embeera bwete bwekola ki bwetambula mu byobufuzi n'olwekyo Kwezi tomunyoola mukono ojja gumenya ate ogwetaaga engazze akugamba nti ate omukono munnange nti gwe wagumenya ti mune wandi otuwandikire baluwa yo neewulikika nga tegukyakola bye wali oyagala akukola ati sisobola kuwandiika nga takyakulinako buzibu takyakulinako kirala naga naye muno mukono wagumenya tojuga luli nga njiga nga kyali mu ssomero kitegeera kati tulina okukuumira politics ku leve eyo ey'obugunju kigambo kikulu kubanga Amini tetumunenya abasinga bagamba teyasoma ate ekyokubiri wateekeddwa okubaawo ensonga nze Jeno Muhoozi musaba akwate ababbi b'omu nyumba si mu nyumba bati ab'omu gavumenti ababbye ssente empya n'enkate bakwate ne bano babyobufuzi bakwate ne bano ssente ze babeera mu muzibawo tebalina zibabba ati basiriwaza abantu babeera ne babuguyaza abantu era mu muzibawo naye waliwo bano wetuwa ssente nga za nguudo kati olwaleero omanye ekiri mu Ministry of Works tewalabye luno olwaffe mubende webagambye basaba emyaka egi beteeramu obuwaayiro mu contract ebulinga ettabu contract naye anti bano aba gavumenti be babadde babalyako kyenkugamba mbw ate simanyi 6% oli buli kawumbi akajja akamusasulwa kukola oluguudo ate eno waliyo ekkuulirye ne basajja babbye ssente bakubye ssente okufaako obufi kati ebyo byonna bye bikulaga nti President Museveni ekisooka nze kyobula nti siina kiseeriba Erias Lukwago Machaz bantu baffe obuzibu bwa buli awo ka nti President Museveni bwe yajja okufuga eggwanga lino yali tamanyi nti agenda kutufugira emyaka gino ffe twamuwa omukisa naye nga tuyita mu bakwezi baffe bagenda bekyaka kyanga tukagyemu ako abantu abaganyi abaagaana okuyimirira ku bigambo byabwe Uncle Kwezi tewali kyekikujjako okuyimirira ku kigambo kyo n'ogamba nti n'otegeeza tekirina kyekikujjako abantu balina okuyiga ku levo zonna okuyimirira ku bigambo byabwe bwe baba bakoze ensobi bazeenenyeze bo bennyini naye okujjanga ne mutandika okwekyusira mu kiti ng'embazi President Museveni takikolako contract na Bannayuganda nti agenda bafuga paka 2020 gino oba paka lwalifa naye byonna byonna bivudde ku ffe oshegedde ffe tukkiriza kati ate betukkiriza kati it is too late kati ate bawala naffe abamuwagira kati kubanza ekimpagiza President Museveni essaawa eno ogenda kuwagira ani olinawo bwolinawo obeererawo tolina gwewagira omusajja agenze n'agamba nti Kwezi ye kaso osomuga nti gundi simwagala laga mukyamu mbwate bwomwagala mbwate bwogamba nti naye mwagala omuntu oyo nagaa talina buzibu bwate bwonkubira ekikonde ku sho olwokuba nagambye nti totomwagala nakoowa abantu ate nabategeera oli ajja wano naye nga zekkubega obote oyo mubinyo nolyoka weteteggula obote mubinyo mubinyo nga weesirikira mulungi nnyo nti mulungi muyitirivu
Gwenge utwala akawunge waka embeera mwe tulina okutambulira of course yembeera mwe tulina okuwangalira tulabe nga tutambuza ebintu naye nga nkokwezi ekya muganda waffe Erias Lukwago esooka tumusabira tujja kumusabira embeera gyalimu tetumanyi wano mbeera kikati gyalimu essaawa eno naye ndabyeko ku twit eya Jeno Muhoozi okuleka nga alimba agambe mbu agenda muto olwaleero mbu leero lwamujja mu gundi mu basement amukwase abapoliisi enkya bamutwale mu kooti ndoze ekyagende mu kooti okusinziira ku twit gyensomye oba bituufu naye bajja kuttunka ne Lukwago si wakuzanyirako mu byamateeka wuliriza va mu byamateeka ngokwezi angokwezi teriyo muntu munafu tewaliyo muntu munafu mu nsi teri muntu munafu n'akakyala akatono bwe kati balina we kakukwatira bevu ne kakukwata giribwa ne kagaa kati olaba wano obuti owulira ompulira nti nkuwulira kati ngakakutta waki awatuufu teri muntu wena n'oyeba era oba okina okukkiriza kati onookola ki kwasuba onookola ki sekuwulidde toddaawo leero njabadde bisaayisaawo nti njagala nkugambe ngaokwezi teriyo muntu munafu buli omu ayina amaanyi mu kiseera kye teriyo gurupu y'abantu nafu otegedde abantu balina amaanyi gaabwe bayinza obutakakulaga leero oba enkya naye oyinza okwetaaga ku maanyi gaabwe nga it is too late so saagala muntu yenna in whatever form kulowooza nti waliwo gurupu y'abantu ennafu oba gurupu y'abantu ensiru oba gurupu y'abantu abatategeera oba abatasobola abantu bonna bakola ki basobola obukulembeze bwa Muhoozi obugerageranya omukyano bwa Bobi Wine kakati Jeno Muhoozi talina walagidde bukulembeze ye oba talinako okuleka Piero Yuteriyo Piero yalina abagikulembera definitely alina bino byonna byakola naye nze obukulembeze bwe nze nkyagala okuyimirira ng'omunauganda omutuufu nti Jeno Muhoozi musirikale ontegedde obusirikale bwabukoze bulungi siwuliranko mbirigo nti oba yalwanaganye n'owa poliisi n'owamagye munne siwulirangako naye no mu civilian life eno tamanyi bulungi kulwanagana n'abasiviliani kuba basiviliani bazibu enwana yaabwe mbi ontegedde abamu bagenda tutandika n'okubanga kati bagamba bugambe katuwagire ono era kati nze mpagira Jeno Muhoozi kuki nkyayagala weewola miggo wuliriza kyayagala kuba kakati kiri bwe kiti kati kuki neme muwagira kuki ku miggo gyakubako olukubi ate akubyani Lukwago gwamwambaza paapa anti wuliriza kati gwe bakuba yabatamuwagira awo ontegedde era kati bano bonna boolaba gwolabire lwaleero kibadde ku FDC PFF abantu nga batya okubeera mu kamera babadde batandika okwogera batandise bangi omusajja batandise okwogera Lulumi Dr. Lulumi batandise okwogera ngeza okulaba nga fulemu ya kamera egendere abantu bagwa mu kamera abadde bagala Lulumi babula bubuzibeyo kati ku NUP okyasobola okufunayo omuntu era bwokuba press conference gwayogera obeerawo omu nakubadde akuliko okumpi ogenda okumagamaga tomulaba yagenze dda kakati ekiseera kye tulimu kizibu munaddala mu byobufuzi tuli kale bwerebwe mbadde nsuubira politics mwawulemu emirundi ebiri Jeno Muhoozi engeri gyatuleetera Piero yo handling political issue bano bamwamwamwa let them be handled n'abalala they can hire people like us bayambako kubanga we know what to tell them so that bwe kuba mumwa tudiringe na mumwa so si bino bwe tuba tudiringa na mundu
tulabaze banagamba lutamaguzi abemundu batandike ndio banagamba lutamaguzi ngayagala genda mu kooti ate ogendera ki kati ne lutamaguzi wange togenda mu kooti luno lutalo lwabigambo tufuuwe buli omwafuuwe oleete nange ndeete fuwa lutamaguzi n'ateekako njabala nekyo omukisomo luti yagenda mu kooti yali akimanyi kubanga evidence yaliwo ng'akaaba ate nnyo kale singa muhozi yakwata abo yakaaba omanye ekokolya I think that's where we need to handle omwana mukoowo tulina okutunula mukoowo nnyo ate kakati ati be bali bekugamba kituufu akeera adduka emisinde n'ayita n'ewaka munnange abantu obalabire awo amaanyi bagalizaavinga twali tuva mu kyalo nkomawo Kampala muto wange mwali akubye oluzunzozunzo yebakiriza namuvuga paka waka nga sikyajjukira nti mwali emabega nze nekubira mbozi yange wano bikira muvuga paka ka nemubuuza nti ko tiwategedde nagamba nti ate nategedde agenda okudda wangulu namugamba sula wano onogenda enkya sikyalina gyenzira ate kati ngoddawa ensi bwetyo yasula akoolobya ewaka eryo lwali tufiiriddwa asuza ayiwamu oluzungu be beetala olwagwa mu motoka yasibira waka wange kumba obwedda omanyi kiyagenza kakati nga tugenda bannayuganda obawa bigambo ki President Museveni akyaliwo mukozi taleetire President Museveni ebizibu ng'omaliriza gundi buli omu yamanya bwadiringa n'ensonga ne President Museveni alina muhoozi we era wuwe era ffe omanyi abaganda bagamba nti bwaddene ligambwako nnyiniryo kati ffe tetulina kyetuyinza kugamba naye twagala kumulogera tumugambe kisebo ffe tetukumanyi mu eyo ango President Museveni waffe tumumanyidde mu ango ki ndala ekintu kibi nnyo era kijja kuba kya bulabe okutambulira mirembe egi kubanga omuntu eyafa mu 20,000 bw'ajja n'azuukira kati n'omubuulira ebiriwo agamba tekisoboka si ku mulembe gwa Museveni olimba okyegedde omulembe tujja ddiringa n'omulembe gutya omanyi kabaka w'e Bungereza Queen w'e Bungereza yagenda n'alinza omwana ebbanga ddene yalinda ebbanga n'awulira ng'akooye naye tamuleke katasooke ne Queen okufa stress n'emuluma nagane oyagira ku bukulu ngakwatamu yagenda okujja ku bukulu tebukyamunyumira tabunyumiddwa akamulongosola emirundi emeka nga munaana okuvalo yajja kakati ebyo byonna mwami Museveni alina obirongoosa pulezidenti wamwana ayinza okuba nga yenyiye naye omulungi ontegedde naye ayagala oyinza okuba obusungu naye nga buva ku muzeeyi butavaamu mwana ayagala akwate ekintu muzeeyi akeereye alina sayini yonna eraga nti nno ekintu akita kisoboka kitya kakati awo tulina obuzibu obusinga okuba obunene nti tujja kudiringa n'emirembe ebiri nga petulooza tudiringa kiringa okugamba omwana nti gogenda okunsikira oba omukozi ekintu akutta n'omulala akufaako okereye ne pressure yenini eyinza okuwettira omwana oba akisidenti abatamwagala bayinza otutandikira awo gwe tolaba mukwano gwono nawulabi ndaba bagamba nti esima yabba ekizimbe ono mukwano gundi ani omuyindi agamba nti bamubbako ekizimbe waliwo ebibulamu naye simu esimu waliwo ekibulamu kinadde ate nagenza ogenda okwebuuza biki bwera ayinza okuba nga alinamu ati wagundi
biyinza okuba nga Ssebaggala omugenzi alina mukaati wa Ssebaggala ati oyo era ekyali kimuteesezza ku mukanamu bikyukuli gurupu ayi babuuzaako babicukuli sikosa omukono gulyoke ngwabe wano wansi wawetala wanonetala nalo musanyufu muzibu kale anko musoke zokusi akwagala nnyo mutumiddeko mugabe program bwetyo bwetambudde tegenda kusukkako awo katugitambulize awo bwe twogera ku nsonga era tujja kubeera mowat naye tutambulire nnyo mu ngero z'Abaganda ekijja omanyi kinyaga bitono ekinyaga byenda kambuukire gundi wabuukidde ofuuka kadduwa nnema kaakati awo tujja okutambulira ne mu mbeera egamba nti nno bw'oba ogoba musajja munno olekamwezi n'akuze emabega mwegendereze abalina obuyinza mwenna ku levo zonna obuyinza buggwawo Anita Among neffe tusigalawo ate ffe tulina gye tulaga ffe tuli gomite ate nalina sitori eyo Anita Among wangikuwereero nalina sitori ya Anita Among togimpa leero omanyi ndakugamba akakuweka akatono wange akatandika kulira naawe fa suke nakugamba wano nga nakava mu campaign Anita Among alina amaanyi mangi mu campaign saakigamba wakingamba naye nkugamba nti Anita Among alemesezza ne structure ze n'alema okopalatinga saakigamba naye nkugamba nti nze ndabako ku maama Rose Namayanja nga tuli wano si Nakaseke eno okukundiibwa Lugazi nga maama Anita Among amulemesezza okwogera amulemesa okwogera Rose Namayanja yayimirira mu kasonda wali n'asirika bwa Rose Namayanja yasooka ku stage n'abanga mulekwa yasooka ku stage tuli mu Buganda atandise okwogera mama Kiziko n'ayingirawo mama alina kampani y'ebizigo watu kimanyi ate namanya alina kampani y'ebizigo kaakati munnange ng'ajja aleeta ekisajja waliwo ekisajja kyaki MC kye twakijja mu Western Uganda eyo natandika kukyoti kiraba nga tuli eyo gundi ng'atambula nakyo nga kyeki MC kye ng'atambula nakyo emisana n'ekiro misana kuka tonkiika gaali akatuna sajja kijja kikwata omuzindalo kigubaka kitandikaawo maama Anita atuse ng'era maama Anita engeri gyatuuka ku campaign alinga President Museveni ng'era yaddiya President Museveni okutuukira mu maanyi naye ssebo yatuukanga nga ono akwata omuzindalo nga bajjako ogwoli nalaba ku maama ate nga bw'atandika okwogera akola effujjo leero naawo okulaga amaanyi paka nga President abulako eddakiika ezi atuuke bagenda nga ye bw'amaliza President yalina okuddako tewali mulala addako ali ludda wakati bwetto bwe tutambuddewa naye kubeere bulungi mweraba